Abooluganda mbalamusaako mu linnya lya Yesu Kristo, amannya n'eddoboozi Wandekera Ronald okuva mu kitongole kya Child Sponsorship Africa abeewaayo okulabirira omwana wano ku Ssemazinga wa Africa nga bayita mu byenjigiriza. Olunaku olwaleero ebintu bingi nnyo abantu be babuuza gwe ayagala okuregisteringa omwana babuuza okola otya. Nakugamba gwe abayagala okuregisteringa omwana wo oba gwe wennyini ng'oyagala kuregisteringa. Registration turegisteringa okuva ku primary 1 oba ku P1 mpaka ku university. Omwana alina kuba na report card, olina kuba na report card y'oyo omwana gw'oyagala okuregisteringa. Tofaayo ne bw'oba olina abaana 2 3 bonna basobola okufuna omukisa. Naye nakugamba osindika report card y'oyo omwana n'osasula ne registration wa $10,000. N'osasula registration wa $10,000 ku namba yaffe eyo yennyini gy'oba okozesezza ku WhatsApp, ye namba yokka ekkirizibwa okuba nga ate kw'osasulira. Then bw'omala okusasula n'okusindika report card bakuweereza forms ez'okujjuza. Mu forms ezo mubaamu ebibuuzo nti omwana wandiyagadde school fees bamutwale ku ssomero oba bamuwe ggwe omuzadde school fees okusalawo kuba gy'oli. Naye ekirala omwana asigalayo ku ssomero gy'abaali. Gwe abadde abuuza nti omwana bamuggyayo ku ssomero, omwana asigalayo ku ssomero gy'ali. Tusindika ba supervisor baffe nga bagoberera report card gye watuwa ne bajja ne balaba details z'omwana ng'ava ku ssomero era ne bamuweerera omwana ng'asinziira ku ssomero gy'ali. So gwe wenna ayagala okuregisteringa omukisa gukyaliwo, genda ku profile yange, jjayo ennamba, sindika report ku WhatsApp.